Kulwokutaano lwa wiiki ewedde Pulezidenti Yoweri Museveni yalagira poliisi okukwata abantu bonna abasamwasamwa n'ebigambo okufa kw'abadde Sipiika Jacob Oulanyah. Pulezidenti yagamba nti abo bwe banaakwatibwa bajja kubayambako bababuulire ku bikwatagana n'okufa kwa Oulanyah. And actually we are going to go for them because I have heard some people saying that, oh, some people killed Oulanyah. Oulanyah was killed. The police are going to come and say, okay, you tell us, you seem to have some information. Kati omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti batandikiddewo okunnyikiza ekiragiro kino nga basookedde mu kugulawo omusango ku bataputa okufa kwa Jacob Oulanyah. Ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga twakifunye mu bujjuvu ekitulagira ng'ekitongole ekya poliisi okulaba nga tukola okunoonyereza kwabo abajja bataputa ebyaviiriddeko omugenzi Honorable Jacob Oulanyah okufa bakitaputa mu ngeri yaabwe. Agamba nti beetegereza obutambi era bagenda kukwata abantu bangi. Ku social media tukuŋŋaanyiza obutambi obuwerako obugenda okutuyamba mu kukola okunoonyeza. So abo bonna abazze babuzaabuza bannayuganda n'okubawuddisa nti omugenzi Honorable Jacob Oulanyah teyafa bulwadde bwa bulijjo, tulina okulaba nga oluvannyuma lw'okuziika tubayita ku kitebe ekikulu ekya CID headquarters. Agambye nti bannayuganda bagufudde muze nti buli mukungu afa waliwo abeera muse. Kwegamba tewali afa bulwadde bwa bulijjo, buli omu avaayo ne kyateebereza nti ate n'ayagala akikkaatirize awatali bujulizi. Abantu ab'enjawulo mu bitundu bya Kyoli bagamba nti engeri yokka ey'okusima emirimu egikoleddwa abadde Sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanyah kwe kuzimba essomero oba ettendekero erina abangula bannayuganda ku by'amateeka ng'akamu ku bubonero obw'okukuuma omukululo gwe. If there is anything that can be remembered with the life of Jacob Oulanyah, then it should be a school that will be dedicated towards law. As eloquent as he was, as a mentor as he was, and as a fine debater as he was, it will be nice of us, especially upon the government, to ensure that more Jacobs are built. In a yearly, there must be a special day that we will be in position to recognize his achievement. Jore Grace Okoti and Reveal ajjukira nti Oulanyah yakola omulimu munene mu kuwagira kkooti y'ensi yonna okuyiga abayiikira ba LRA. Oulanyah played a key role, especially as a lawyer on the issue of the ICC, and that we cannot take it for granted. He played a big role in bringing peace into northern Uganda. Omubaka wa Swa County Simon Wokurach agambye nti ebitundu byonna mu bukiikakkono byakubeera n'olukiiko olwawamu okusiima emirimu egyakolebwa Oulanyah. And they're already in coordination. All the district chairpersons, all these districts of the greater north are already working on that document. I wouldn't want to preempt what will happen on that day. Mwekyo minisita w'ensonga za President Mireba Balanda ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter ategeeza ng'omubiri gw'Oulanyah bwe gugenda okukomezebwawo ku Lwokutaano nga pulogulaamu enzijuvu ajja kugirambulula enkya. Sulaiman Mutebi ne Joseph Magolo bakusakidde Greno ku Bukedde TV.